Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Tumutendereza Allah era ne tumwebaza olw'ekyengera eky'obulamu n'ekyengera ekikyasinze ebyengera byonna nga kyekyengera eky'obusiraamu. Ab'ebitiibwa abatulaba era abatuwuliriza mukkirize tubeere nga twejjukanyaayo n'ebigambo by'omutontomi omu bye yayogera nga bigambo bituzzaamu amaanyi oba oliawo mu bulamu bwaffe. Yayogera n'atutegeeza n'atugamba nti la taqsudil makhluuqa wa rabbuka akrabun. Togezangako wadde n'omulundi n'ogumu okubeera nga kwegamba weesiga oba weesigamira ebitonde bya wakibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate Allah akuli kumpi nnyo. Era n'agenda maaso n'agamba nti waman kaswada al makhluuqa, omuntu yenna eyeesigamira ebitonde la shakka yatabu, tewaliwo kubuusabuusa, abeera disappointed. Omusajja omu ajjeewo omubaka sallallahu alaihi wasallam nga tusimbyewo akati ku bigambo ebyo, amugamba nti ya rasulallah, amugamba nti owange gwe omubaka wa Allah, akaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi, wakiba Allah subhanahu wa ta'ala ali kumpi nnyo naffe tumuyite nga tumuyita mu kyama, tumuyita mpola mpola, obeere ng'omusaba mpola, ayi Allah nina ekizibu wekiti am ba'idun, oba Allah ali wala nnyo fanunadihi, tubeere nga tumukoowola bukoowoozi ogane nnyo nga bannaffe ab'enzikiriza endala bwe tutera obbawulira nga bawoggana nga bagamba basaba Katonda. Nabbi yali talina ansa ya kibuuzo ekyo, naye Jibrilu nereeta aya ng'emugamba nti wa idha sa'alaka ibadi anni, Allah we yamaliriza okubeera nga atulagira okuba nga tusiiba ekisiibo, yazzaakawo wansi aya yaddako n'agamba nti abaddu bange singa baba bakumbuuzizzaako gwe Muhammad nga bakubuuzizza ku Allah Katonda waabwe, Allah yabeera nga atutegeeza n'atugamba nti fa inni karibun, wakiba Allah subhanahu wa ta'ala ali kumpi nnyo, ujibu da'wata da'i idha da'ani, ayanukula okukoowoola kw'omwanadamu yenna abamukoowodde ekiseera kyonna. Naye Allah yateekako obukwakulizo nti mubeere nga nammwe mwanukula okukoowoola kwa Allah, ebiragiro byabeera nga abalagira okubeera nga tusaala, okusaddaakako, okusiiba n'emirimu emirala emirungi, nammwe wakiba Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma ajja kubeera nga abawa. Kati mumanyi n'atugamba nti waman kaswada al makhluuqa, omuntu yenna eyeesiga oba eyeesigamira ebitonde la shakka yatabu, tewaliwo kubuusabuusa, ajja kubeera disappointed. Era n'agenda maaso n'agamba nti la tas'alanna bunayya adama hajatan, togezangako okubeera ng'osaba oba ng'oteeka ebyetaago byo eri abaana Adamu. Era n'agenda maaso n'agamba nti Allahu yaghdhabu in tarakta su'aluhu, wakiba Allah subhanahu wa ta'ala anyiigira omwana Adamu yenna ebbanga ly'amala ng'alekeddaawo okubeera nga amusaba. Kuba tutera okulaba abantu abatera okubeera nga bagamba nti anze Allah yampa sikyasaba. Omumanyi n'ategeeza n'atugamba nti wakiba Allah subhanahu wa ta'ala anyiigira omwana Adamu yenna ebbanga ly'amala ng'alekeddaawo okubeera nga amusaba. Kitegeeza tubeere nga tumusaba. Wa bunayya Adamu, n'agenda maaso n'atutegeeza ng'asembayo ng'agamba nti ate omwana Adamu yebbanga lyonna, ebbanga ly'omala ng'omusaba, ng'oddayo ew'omugaggawo n'omusaba leero ajja kuwa, naye olulala ajja kubeera ng'anyiiga agambe nti ye ono atava kubeera nga buli kaseera ajja gyendi nga nsaba yabaaki. So ebyetaago byaffe byonna tubeere nga tubiteeka mu maaso ga wakiba Allah subhanahu wa ta'ala, tutegeere nti waali ate by'ayina tusobola kubeera nga tubimumalako. Kubanga mu hadithi emu yatutegeeza n'atugamba nti nno abantu ne bwe tukuŋŋaana ffenna, abaaliwo n'abaliwo n'abalidda mu magini ne mu bantu, tubeera nga tusaba ffenna nga tuwandiika lisiti y'ebyetaago byaffe bye twetaaga mu wakiba Allah subhanahu wa ta'ala. Yabeera nga tutegeeza n'atugamba nti tetusobola kumukendeezaako wadde n'akatono, okuggyako nga wonaakwata empiso n'ogenda n'ogiteeka mu nnyanja, kati Katonda akajjirako ako ketusobola okubeera nga tukola ki, nga tukendeeza wakiba Allah subhanahu wa ta'ala. Tubeere nga ebyetaago byaffe byonna tubiteeka mu maaso ge, ajja kubeera nga atumalira. Wa barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.